Ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi guno ekitongole ki KCCA kyatandika ku nteekateeka z'okulongoosa ekibuga Kampala nga kyasookera ku batembeeyi abaagobwa ku nguudo nga kyesigama ku tteeka li trade order. KCCA kati obwanga babuzizza ku ba bodaboda ne takisi abakolera mu Kampala. Bodaboda abayitiridde obungi abali buli wamu abatagoberera amateeka ne bannaffe aba takisi abali buli wamu nga baliwo mu mateeka. Abavuzi ba bodaboda ne takisi abatalina siteegi baweereddwa ennaku 14 nga bamuse enguudo za Kampala. Abatanetereza abatalina siteegi bo bwe tunaamala wiiki zino 2 tusuubira nti bo bajja kusooka baamuke Kampala bafune ebisaanyizo batuukirire abakulembeze ba boda oba aba takisi bakole ki bafune balina okubeera. Amyuka akulira ekibuga Kampala Benoni Kigenyi agamba ekibuga beetaaga mu siteegi za bodaboda 927 zokka nga buli siteegi kulina okubeerako pikipiki ezitasukka 30. Eggomba lya Central wano tuli ziri 153. Banna Nakawa balina siteegi 207. Lubaga alina siteegi nga 168. Kawempe ina siteegi 192. Makindye yesinga okuba n'ennamba ennene omuwendo gwayo guli 209. Bano era bakomezzaawo ne yunifoomu z'abagoba ba bodaboda okusinziira mu divisioni mw'okolera. Ebyambalo bye bagenda okwambala bijja kubaako ebiboogerako. Babeera n'akafaananyi nga kamuliko n'ennamba ye oyo akola ki akuvuze nti bw'ofuna obuzibu bw'otuulako ng'oli mwangu nnyo ojjayo simu yo ng'okuba akafaananyi nti aha Majidu yantutte namba ye ya gundi ate akolera wa Lubaga. Balina essuubi nti kino kyakukendeeza aba bodaboda abatalina siteegi abamanyiddwa nga balubyanza. Omuntu oyo gwe tamanyi we yaviiridde bw'aleeta obuzibu ku muntu bw'abba omuntu bw'anyigiriza omusaabaze kiba kizibu okugamba nti ye gundi kuba tetumanya wa kumusanga walala. Ate aba takisi balina kusimba mu bifo byabwe ebimanyiddwa. Ku nsonga y'abalubyanza eri mu bodaboda naye wabaddewo obubbi mu takisi. Bano bakwata kijji tekigula kibadde kitya bakutambuza bakuyisa gy'otaligenda nabo okimalawo twagala abantu babe nga bakola ki bava mu taxi park. Bw'ojja omuntu mu taxi park ate nadda mu kuyisa gy'otomanyi kijja kukubeera kyangu kuddayo mu taxi park ogambe twavudde wano nga ku stage ya gundi nga tugenda Nansana. KCCA egamba emaze okukwatagana n'abakulembeze b'abagoba b'ebidduka bino okulaba ng'ebiragiro biteekebwa mu nkola. Bodaboda babaddemu abantu ab'enjawulo ab'obukulembeze naye kati balina obukulembeze bumu. Kitubozesa okuba nti bwe twogera ne management eya wakati baddayo ne bagenda kuba amagombolola ab'amagombolola ne bamanya bati abo banaatuuka ku zi stage eziri buli mugombolola. Franka Mawejje ssentebe wa bodaboda mu Kampala ne Rashid Sekindi ow'abavuzi ba takisi mu Uganda enteekateeka eno bajaniriza. Naffe omulimu gwaffe gwali tegulina busizo. Abavubuka babadde bafubutuka wabweru wa Kampala buli luguudo oluyingiza Kampala ne bayingira mu kibuga ne bapaakinga buli wamu we basanze. Bodaboda bwe zajja ne zanjaalira wabweru wa paaka abasaabaze ne batagenda ku ma stage kitegeeza nti emmoloka zaalina okunoonya abasaabaze gye babataayiriza. Ekyo kye kibadde kyereese okwanjaala kw'emmotoka ekyo. Mawejje wakati mu kusaba banna aba bodaboda okwetereeza awanjagidde KCCA okubongera ku muwendo gwa siteegi. Mu ntandikwa twali tulina siteegi 2500 n'ezigwamu naye kati ssaawa eno twagazetingako 1021. Tulaba nga tukyabulamu siteegi nga 5 okwakomodatinga abavuzi bonna abali mu Kampala
Yisa Sekindi akulira baddereeva abeegattira mu kibiina kiyutofu agamba tebagaana gavumenti kutereeza byantambula mu Kampala naye ekizibu nayo tennaba kutondawo paaka zimala bw'ogeraageranya ku muwendo gwa takisi mu kibuga Kampala. Mujjukirako emabega nti omukulembeze w'eggwanga alina ekiragiro kye yalagira aba KCCA nti at least buli division bafunemu paaks 2 ng'ate paaka eriko n'akatale. N'ekintu ekyo tekinnaba kukolwa. Kati olwaleero kye tulina paaka ziri 3 eza gavumenti naye ng'ezikola ziri 2, tulina paaka enkadde ne paaka empya. Ye Dickson Mujuni ssaabawandiisi w'ekibiina ki Boda Boda Industry Uganda agamba KCCA yandisoose kubeebuuzaako nga tennaba kuteekesa mu nkola nteekateeka yaayo. Mwandibanga mwalondayo abasuubuzi olw'okuba bo balina interests zaabwe be mwatuula nabo naye nga Boda Boda teri muvuzi era KCCA tekubangako meeting ng'eyita ababodaboda bategeeza oba okwongereza okuwuliriza bye bagenda okukola ki okukola. Ono awagiddwa abagoba banna abalala nga bagamba enteekateeka eno tegenda kukola kuba tejjidde mu mutima mulungi. Tulowooza nti abantu tubateeketeeke mu nkyukakyuka eno gye twentendinga okukola ki okufuna nti woobajje obazzaawa. Enteekateeka eyo kasaba nga olina stage tiba tukirina buzibu kitegeera kuba balubanza bangi ekikampala wano bagenda bagira naye nga tebalina bwe babeera ku stage ntuufu naye nga bajuza muzibu e Kampala. Tubeere nga tusobola okuyimirira n'ofuna omusaabaze kuba kati ffe abalina stage kuba kati nze stage yange erina kawa kati bansanga mu tawuni kati wembalaga kaadi yange baba basobola okundeka. Ndaba kijja gye kalubiriza nnyo olw'ensonga ntuli bangi ate n'ebifo byeyagala okugazetinga ebyababodaboda ebitaddeko enamba ntono. Okitegeera abavuza bodaboda tuli bangi ekyokubiri ekisinga otumenya nti gavumenti eyagala tube mu bifo ebiri gazetted naye ffe bennyini ffe ababeteekerawo. Namba ensonga eyokubiri tetulina bukulembeze butuufu KCCA simvuzi ya bodaboda. Bw'oba ogendedde ku muwendo gwa KCCA gweyagala mu kibuga ogwa bodaboda kiba kitegeeza ku buli siteegi bwe kubeerako pikipiki 30 bw'okubisaamu siteegi 927 kiba kitegeeza mu Kampala mwakubeeramu bodaboda 27,700 mu 810. Wabula we twogerera mu kiseera kino mu Kampala mulimu bodaboda ezisukka mu 3,000 nga tekimanyiddwa emitwalo egisukka mu 25 gye gigenda okulaga mu bbanga erya wiiki 2 ezibaweereddwa okwamuka ekibuga. Andrew Kagwa, Agafeeyo, Spark TV.